nkusabira mu mbeera yo muyingiremu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingiremu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingiremu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingiremu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera wabere waayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatu go n'omutima gwo. Mukama yebazibwe nnyo. Glory be to God. Ekitiibwa kya Mukama yeebalo yakulese mu nnyumba ye mu ttuntu lino erya leero, naawe n'offisi akadde akamusinza n'akamutendereza n'akamugulumiza. Kisa kya Katonda, kubanga edda bwekityo si bwe kyabanga, n'amagezi gaali tegakujjiranga ti omuntu bwe ziwera essaawa bwe ziti waakiri yaleefisiza ku budde bwe bw'alina mu lunaku n'asinza Katonda yamutonda. Yeebalo eyo Mukama yakikubikkulira era ayongere kikubikkulira nga bulijjo mu linnya erya Yesu. Amiina. Kati mukwano ne bw'otuulako, nsanyuse mwenna okubalaba abali ku rediyo mbaaniriza nnyo ku 93 Kingdom FM, ate nammwe abali ku KTV oba giyite Kingdom TV, nammwe tubaniza mwe balo twegattako, mwe balo okubaayo. Zigirira omulala mugambe, mukubire essimu omugambe naawe teekako ng'oyanguwa. Erinnya lya Mukama libazibwe. Naye nno ate nakino siga nakikugamba nti ekyokuba nti otulabiranga ku TV ate kiremu okukusalako okujjanga mulanchawa service wane Nakasero. Titwateekawo TV channel kukunafuyiza eyo gy'oli mu office ne mu dduuka lyo n'ogandika kati ate kasitambirabira wana ate kakati ku kyaki ŋŋendera kinedda. Eyo TV twagiteerawo ne rediyo abantu abatasobolera ddala kujja, kubanga bo gye bali mu nsi muno, ng'oli ali mu kkomera luzira gyagirabira, abaana gyalya, n'abali mu ddwaliro e Mulago, n'abali e Lubaga n'Ensambya ne Namirembe ne mu ddwaliro eddala. Kaakati gwe lwaki obeefaanaanyiriza? Naawe oyagala kulwalira waka? Kama yebazibwe. Twagiteerako be twalowooza nga ye bambi talina bwajja, ali mu ddwaliro Mulago, ali Lubaga, tumuteerako TV atulabire ng'eyo. Gw'alina ebigere ng'okyalina amagulu agatambula, leka kumanyira Katonda, tambula ojjenga mu linnya erya Yesu. Kubanga Bayibuli yekyogera obutalekangayo kuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Olw'ensonga amazima gali beega tebagamba yeetuukidde takola atya. Tanywa matabangufu, tolina bw'otufaanana ffe abali wano nga gw'oli eyo gy'oli n'ogamba era mbifuna era bifaanagana, tebifaanagana. Waliwo akaseera ke tutuukamu wammadda nga tebinayo bifaanaganira nga Katonda akwetaaga wano. Nkikugambye kasita okiwulidde kirowoozeeko ojjenga mu saavisi mu linnya erya Yesu. Kama yebazibwe. Watuuse dda mu kitabo kyakuva essula ya 33 kuva olunyiriri lwa 12. Nkyayogera ku ebyo ebinaakuyisa mu mwaka guno ng'oliko simayiro. Bye nkyayogerako. In other words, nkyali mu kuteekateeka omwaka guno nga gukyatandika butandisi obeeremu ku bantu abagenda okuwa obujulizi mu mwaka guno mu linnya lya Yesu. N'olwekyo njogera ku ebyo ebigenda okufuula omuwanguzi. Okaabye ekimala, emyaka gize nga bwe gigenda ekimala, oluusi n'ogyepikira nga gutandika naye ne guggwako era nga tewali kibaddewo. Kati ndi mu kutunulira ebyo ebadde bikuleetera okumalako obumazi omwaka nga tewali kibaddewo.
era naye bw'oba mugezi ky'oba osinga okukola mu season eno. That is how you can be strategic. N'ogamba ekimala kikola kitya? Nkooye okulaba emyaka nga gijja buzzi ne gigenda. Guno guteekwa kuba gwa njawulo. Kati bino ebimu bye nkulaga bye bimu ku bibadde bikulemesa. Era buli kye njogerako mu season eno kitwale nga kikulu ate okyesibeko. Ekimu ku ebyo by'oteekwa okukola mu mwaka guno malirira nga gukyatandika na butandisi nga tuli mwezi gusooka. Bw'oba ogende ne Katonda. Bw'oba simbula ne Katonda. Bw'oba simbula nani? Tosimbula weka. Mukama mwesibeko mugambe guno mwaka gukyatandika butandisi. Mukama nteekwa kugenda naawe. Buteekwa okugenda naawe. Nga tugenda mu 2017 buli mwezi njagala guyitamu nga ndi naawe. Tulabe bwe gunaakaluba. Tulabe bwe gunaagaana. Ebimu ku bibadde bikuba obadde ogenda weka. Sometimes abamu ku ffe twogera ngenze ne Katonda naye mu reality nga togenze naye. Abamu twogeza mimwa naye mu action nga togenze na Katonda. Nga Katonda tabadde nkokotooyo wakati mu musingi. Nga tabadde ebimu bye weekutteko. Abaganda bagamba abiri waffe Buddu bensinga okutegeera Oluganda gye naluyigira olw'eno sirumanyi nnyo nagenda okutuuka eno nga lukyukakyukamu. Bagamba nti ekiinula ennyana kiva mu kibeere. Ekiinula ennyana kiva mu kibeere. Bw'olaba teridde bisubi omanya nti labika yakonyeeko mu bbeere newulira nga amata gyegali nega nti ebisubi byammwe n'ebiwata mubireke nze nja kuyonka bbeere. Gwe ki ekikuyinula? Bw'ogamba nti ogenda kumalako guno omwaka ng'oli muwanguzi nti era onoowa obujulizi nti era ogenda kubeera omu ku abo ba successful people more than conquerors. What is your strength? What is your secret? Kiki oyina ng'ekyama? Gwe kiki oyina ng'ekyama? Abatalina Katonda beekwata dda Setaani. Bakeera ku Sabina. Abakuwalana n'abalabe be bonna n'abaagala osiraane bo balina gye beekutte. Bakeera kufuuwa mmindi. Bakeera kunyookeza buti. Oli ayo kyente n'agimalawo n'esiirira n'efuuka bisiiriiza. Ng'ali mu kuloga. Either ng'aloga gwe oba ng'akusiranya nti buli ekibadde kiteekwa okuba ekyo kyonna kyonna mu mwaka gwa 2017 kifuuke kiki n'akiweerayo ne saddaaka. Abantu basula ku nsozi. Abantu bazina by'ennyumanyuma omusinga n'azina ky'ennyumanyuma ekiro kyonna. Gwe gy'otakeerera kusabira nga n'obudde obusaba tobulina. Ye 10 nga yazukuse ali ku dduuka lyo akwekweya. Yeekwekweya kuli. Bakola buli ekibagambibwa tebalina kye balagajjalira. Bali determined to serve the devil. N'okufuula abalala ba failure. Mbuuza gwe atakyabikola nga gwe wamala okulokoka amaanyi go gwe gakuli luddawa. Bw'ogamba nti gakuli mu Katonda, Katonda ye olina obudde bwe. Omwaka guno bukyakutandika olina waafukamiddeko n'ogamba Mukama nti mu guno njagala genda naawe Mukama. Buli kye ngenda okukola njagala kikola naawe. Abaagala okuloga ogenda balemesa otya? Strategy ye eri ki? Amaanyi go gakuli luddawa? Weekweseewa? Bw'obanga tooyokebwe muliro oyambala fireproof. Bw'oba tookubwa essasi oyambala bullet proof. Bw'oba tebaakuloge oyambala ki? Dogo proof. Dogo proof si mulala ye Yesu yennyini. Oyo oteekwa kuba naye. Lwaki? Kubanga baabaloga togenda bamalawo bayitirivu. Basula bafuwa emmindi n'emimwa ne gibakyama. Genda okulaba gw'okola naye mu dduuka nga n'omumwa gwakyami. Naye tolowooza nti yabadde ku mulala. Ekiro kyonna yabadde ku ggwe. Kwata amannya go n'agawandiika n'agateeka mu mmindi n'afuwa ekiro kyonna. Nakwata ekifaananyi kyo n'akiyuzayuza nakyo n'akiteeka mu mmindi n'afuuwa mbw'ofumuuke ng'omuka gw'ataaba. Oyo ogenda muwona otya okujja nga weekwese mu Katonda. Nga weekwesewa? Kubanga bwe weekweka mu Katonda gy'osinga n'enkizo ez'abo abeekweka mu Katonda.
gy'osinga ne byanduka bikwogerako, gy'osinga ne bikwatako ebigamba nti tewali ddogo ewali Isirayiri era tewali bulaguzi ewali Yakobo. Naye ekyo kikolera oli mu Katonda, so si bbali wa Katonda, si bweru wa Katonda. Ebweru wa Katonda yo waliyo danger. Bayibuli kanti ebweru yeri embwa n'ababbi n'abalogo. Ludda wa? Ludda wa? Ebweru waliyo ki? Naki? Ebweru waliyo ki? Kati gwali oleroza bagamba bweruwa. Kankuyamba otegeera olwaleero. Wali ogamba bagamba bweruwa. Bweruwa. Babaga nti ebweru yeri embwa n'ababbi n'abalogo. Bategeeza bweru ludda wa? Ebweru wa Uganda. Ebweru w'enjuuyo. Bagamba ebweru mu Yesu. Ebweru mu Yesu kasita ofuluma mu Yesu katono nodda eri ebweru. Ababbi gye bali n'abalogo babeera so effective n'amaanyi gaba gakolera ddala. Ebweru bw'ova eno mu Yesu n'ofulumako ebweru katono ologeka kye bagamba. Kasita ova mu Yesu katono n'osimba bw'oti okugula ebweru olwo ofuuka alogeka. Buli akuloga akusobola. Bw'oba toologeke sigala munda mu Yesu. Eno munda tewali akusobola. Ebweru bakusobola. Kati golondawo kyoyagala, golondawo gy'onoobeera. Ebweru waliyo embwa okuluma zikola zitya? N'okuluma zikola zitya? Zijja kuluma. Waliyo n'ababbi bajja kubba bweru. Waliyo n'abalogo ebweru bajja kologa k'ofuluma. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Olwekimali ngenda okwogera naye kijja kumpanvuwako ate nga wano wasava we twabikudde. Naakyogera olulala. Kuva 33 olunyiriri lwa 12 lugamba Musa n'agamba Mukama nti laba ondagira nti twala abantu bano n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma ewamu nange. Toŋŋanyiza kumanya ani gw'ogenda okutuma ewamu nange. Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Verse 13. Now therefore, I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, and that I may find grace in your sight. And consider that this nation is your people. Verse 14. And he said, my presence will go with you, and I'll give you rest. Zani ezengalo banange z'okubya ate. Musa alina discussion ne Katonda. Simanyi oba oli okyetegeddeko nti omuntu asobola okubeera ne discussion ne Katonda. Era simanyi oba oli obaddeko ne quality time ne Mukama ne munyumyanga nyumya ne muntu munno. Ate nga mwana ngekisoboka singa otondawo obudde bwakyo lwakuba gwe wafuuka bize nnyo Katonda akunoonya takulaba. Ne lwogenda ku mavivi okusaba, osaba oyanguyiriza, osaba opapa, ekisa okyatula ofuluma. Essalo gimalo yambala ngato ate kyekisa okyatulaga muli kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda n'agalaba omulalu oyo. Kati n'oyo naye ayagala njogere naye njogera naye kiki. Katonda twamufuula muzibu nnyo okwogera naye kubanga twalemererwa okutonda obudde bwe. Osabira mu mmotoka,
ennimi ezoogera ate kati kawafuna ennimi ate kyasukka ozoogera oyimiriza tutakisera pasitere ne mondiria ojjukirira ku stage entono nasaba nogamba kanga kikwate wano katono nkitetenkanye kama ebazibwe Katonda n'agamba laba mweyaye wange ono yali bize eva obudde bw'ebirala bo abulina ekyo Katonda kyasinga otwewuunyako obudde bwa WhatsApp abulina agiwandiika n'agimalako eddakiika ng'akyagisesebbula n'alyoka alaba bu vidiyo bwonna bwe baweereza n'abumalayo n'alyoka ayanukula bu message bwonna bamuweereza gurupu ali mu gurupu nga 20 zonna alina ozatendinga alina obbalaga nti ali active yonna gyali ate aweereza bamuweereza aweereza alowooza bumalawo ate baweereza obulala sitaani ayekwese mu WhatsApp kale mungi bulala okutusanga otuusa ogifuga naye bw'otoogifuga egenda kukufuga sitaani naye bw'ate bwakoze ayise buli kintu ekiriwo. Social media is another big demon today until you learn to control and reign over it. Obudde bwa TV obufuna bwa Katonda bwe bwagaana toyinza nagamba bana bondi mwategedde muzikize ku TV tusabe ekyo kyalema ate nawe wenyini toyinza kwesikawo noganze kangende mu kisenge baana bango bamuganye kangende mu kisenge nzije akakeeka kange ntulekaawo nsombikule Zabbuli ne bwena bayakinana munnya ngisome bwe mmalo gisoma mugambe Mukama yogerako nange olwaleero oyagala kuŋŋamba kye Mukama ekyo obudde bwagaana naye ate okumanya Setaani alina effujjo obudde obw'okusiriikirirako mu maaso ga Katonda omuwulirize mwana nga ate bwe bukubula ate obw'omu bannabbi bw'obufuna ofisawo obugenda mu bannabbi n'osimba layini ogenda obuuza abalala Katonda byakulowoozaako nga ggwe obudde obubutondawo naawe obuze Mukama byakulowoozaako bwabula obusimba layini n'okwetuka ku katebe ng'olinga omulwadde w'emulago bwo tebubula. Ekyo nakyo kyewuunyisa okubanga gwe tolina budde bwa Katonda ng'olina kugenda kunoonya abo ababulina ate ne bakusimbya layini empanvu ennyo bwetyo ate n'otuukayo ne byaggambye ne bibanga oluusi bya psychology abijja mu mutwe gwe. Sometimes nze counseling gye nasembwamu okugenda sinagamba nti counseling mbi nkwata bulungi naye gye nasembayo ogendamu nagigendamu mu 80 yali 1987 my last counseling. Twali Lubaga eyo Lubaga Miracle Center ng'ekyali eri waggulu mu Kawempe twabanga n'okusaba okw'okumande nga bw'olaba mu kutulanjegere ey'okufocus kwabanga kw'amaanyi nnyo. Musumba John Bazze yakukulemberanga n'omulaba amuyitanga Kanyike kati abeera mu America naye service bwe yaggwanga eyo ey'okusaba okw'ekiro nga bw'olaba mu kutulanjegere abantu nga bawa amatuka ne badduka emisinde okuva mu church bagende side eri waliwo office bekwate namba kakati nzi nga simainde ddala kibagendayo kwata bagenda baba badduka nga balagawa paka lwe nabuuza noga nti gokyali awo babeera badduka kugenda kukwata namba za counseling nengamba oke naye lumundu zange ageza ku kintu ekyo bandi banga balina ebintu ebisava bye bandyako byesimanyeeyo nange olunaku lumu nenkyewerera ku makya ku mande baali mulwaya tulekisa ne bwamatuka bagende bakwate enamba nange nengamba temujja zinkwatako nengoba nentuukayo nga bazigo naye mamba bali abaali bazikwata baali ba expert nnyo era nafuna 67 baali bakugu nga bakirwamu ekintu kyabwe. Lukagamu 7 nenjitunuulira nentuula waawo essaawa nga namba nembeerawo mpaka lwe nabuuza abali abakirimu ennyo abakiruddemu kakati wano nze nga 7 ngenda nga kutuuka nga ku mmeka ne banganga 7 nga ku 8 awo ssaawa 8 ne ngamba olwo edduuka lyange ery'emisumaali nga ani alitunda ne ngamba kale engeri gye ntegedde essaawa kansooke ngende ku mulimu nja kudda ne ngenda ku mulimu ne nsooka ncapamu katono naye enzira zaagenda okwera nga 7 nga nkomyeyo naye era ne mbasanga nga bakyali bangi ne ngamba kale tuseetuke
ne tuseetuka oyagala okumanya essaawa ze bandaba ze nasobola okuyingirayo munda wali okulaba omusajja wa Mukama. 12 ezakawungeezi nasobola okuyingira ali okondaba omusajja wa Mukama. Naye era bwe baali bantuukako nenfuna okwegumyagumya ne ŋŋamba era kale kasita ntuuse ekintu kigenda kumbaako. Nentuukayo munda omusajja wa Mukama nambuuza gye mbeera ne mubuulira nali manyi yennyini yagenda okumbulira gye mbeera n'amannya gange naye ng'ate abibuuza ze ne mubuulira nga kale kaba yebazibwe nanga nti aha ate nze nyina okubyogera ngamba kale ndoza yenkola naye mbyogera nangamba kale kakati genda osome Zabbuli ya 4 ne 22 Mukama akuwa omukisa. Nengamba what Zabbuli gye nalemu okusoma kati yeyandeesezza wano essaawa olunaku lulamba kumpi half of the day ngimaze wano nenzirayo ng'omusango sigusaliddeyo nga ngwesalidde nti bannanze butasoma bayibuli yange kati bandagiridde ngende njikole ndya ngende nsome bayibuli bannondeddemu essuula gye nnaasoma nenvaayo nga nze nevuma obusiru nzekka ne nga naye ndoozalako naye nensigala nga sibitegedde nga ndooza abakeddekeddeko baafunye ekisingako ekyo lwakuba nze ndooza omusajja nsanze akooye manyise mugenda ne mukooye abantu abo ab'omu counseling n'omusiŋŋana nga akooye naye n'akuwaawo kakuwaddeyo ogende naako kuba nabo bantu bakoowa akuwaawo ekisigaddewo n'ogenda naekyo. Eyo counseling yange yasembayo yaliwo 1987 neŋŋamba kangende ensome bayibuli yange ngitegeere bulungi era okuva olwo siddangayo kusimba katebe kutuula katebe ka counseling yonna nti njagala kundabamukko. Katonda gwe ŋŋamba nti ndabamukko. Mukama yebazibwe. Oluusi nammwe anti mulemerako nnyo muleetera oluusi n'abasajja ba Katonda okulimba. Kati ze nafuna omukisa oyo teyannimba yansomesa yandagira ngende nsome bayibuli yange naye mmwe ate abalemerako ennyo abaagala buli kaseera bakugambeyo akapya mwagala bakugambeyo ekipya kyotawulira nga mubaleetera n'okulimba naye naakuyiyayiyayo nakulagulayo obulimba ogende ng'okyamuukiridde n'ogenda ng'okyamusi kuba mulemerako nnyo. Wiiki eri waliyo ne wiiki eddako gy'oli ate buli kaseera googa Katonda byemuki nkeberamuko Katonda bamuki akapya akandimu kakyakapya akandimu kati akugambe ki? Tolina kyondabamu nkeberamu tolina kyondabiramu ddala kati akulaba emuki kyenva oluusi mbaleetera okulimba olina gandi nkulabyemu omunya anti nawe oyagala bikkuba kebakugambeyo ekikkuba kebakugambeyo ekikukyamula nkulabyemu ki naye simanyani yange okuyingizamu naye komakula okuna tugujjemu oleetayo n'akabaasa nga towedde. Kama yebazibwe. Singambye ndi counseling imbi naye mbagambye obudde bwo obusinga obungi bumale ne Katonda ng'onoonya Katonda. Weenoonyeze Katonda. Mukama akunoonyeza okumala ebbanga lino lyonna takulabanga mu kifo ky'okunoonya Katonda onoonya bantu. Fissa yakadde tonda yakadde ndaba n'okuzunga ozunze nnyo ndaba n'ebikufudde bize nnyo tolina ky'obifunyeemu ne bwe tukubuuza otulage results z'okuzungaako era tolina uva ku street n'oyambuka kweno n'okkirira n'oyambuka bakusanga ozunga ekibuga kyonna. Lwaki tofissa yakadde omwaka guguno gutandika butandisi n'ogamba Mukama oguwedde gwonna nazungira bwereere nga ndi ku street ngoba empewo kati olunaku luno ndiwaddeyo kantuleke waka ku kakeeka kange n'eppiro yange ne bayibuli yange noonye ku maaso go baako ky'oŋŋamba Mukama ekikwatagana ne 2:17. Katonda ayogera tafanga.
tafanga bw'olaba takyayogera gy'oli gwe wafa. Bategedde kye njogedde. Katonda akyali available. Eddoboozi lye liri available. Era abali tuning nga baliwulira. Omanyi bwe tebanga fena ntukote radio kyangu nnyo gwe okubanga towulira Kingdom FM. Naye tekitegeeza nti awo mu bbanga teriiwo weeri. Naye bw'oba onoogiwulira weetaaga kutega 93 olwo nga siginejja. Bw'otega ebirala era ofuna birala. Katonda abamanyi okutega eddoboozi lye ne batuninga ne banyoola ne bakwasa channel mwayogerera. Mwana wange akyayogerera ddala era ayogerera we bamuwulira. Gy'oli ongambeko nti amiina? Uno Musa anyumya naye. Then Moses said unto the Lord, see, you say to me, bring up these people. Alizoninga naye byakulizoninga. But you have not let me know whom you will send me with. Ongamba abantu bano mbakulembere naye tonnandaga ani gwe ngenda naye. Bwe kiba kisoboka Mukama nyamba ngende naawe, njagala genda naawe. Minsoni gy'ontuma nnene nyamba ombuulire ngenda naani. Why would you go by yourself alone? Lwaki waligenze weka? Lwaki otambula weka? Lwaki okola ebintu n'obikola weka? Lwaki oyingira mu ventures ennene n'ogiyingiramu weka? Lwaki ogenda weka? Lwaki otandika business n'ogitandika weka? Gitandike ne Katonda. Mugambe Mukama oba kisoboka. Mukama business eno leka ebeere yange naawe. Abamu bamutya nnyo bagandi omwesembereza Mukama omalako naye. Bwagiri awo yonna. Kale gikole weka n'oginnyonnyoka. Tewaliyo munafu ku nsi kuno atayagala kupateninga na w'amaanyi. Ne bwe liba ggwanga, buli ggwanga erinaffe eririmu amagezi likola partnership n'eggwanga ery'amaanyi. Era kyekyaleese emikago y'owulira egyo emikago jjajja lwekyo omunafu yapateninganga n'ow'amaanyi ne n'afuuka w'amaanyi. Amawanga gonna g'owulira makwano gwa America ganoonya ekintu eki, ganoonya coverage okukakasa engeri gye ndi omunafu kankwano ow'amaanyi. Bwe baba bannumbye nga oli ampambye neiba wange nkuba bukubi ssimu nengamba abaaye wuuna mpamba oli mukwano gwange gwe nakwana najja nanyamba. Mukama yebazibwe. Siwulira Mukama yebazibwe. Ffe wano bwe twabeerera mu business mu myaka gy'ekinaana mulembe gwa Bote ogwali omuzibu ennyo ng'amagye ge gamuli by'okufuga, poliisi ye ng'emulemi okufuga. Polisi ng'akubbanga bw'ayagala tolina gy'oloopa, magye gakubbanga bw'ayagala tolina gy'oloopa. Bantu bayingiranga mu dduuka mw'otunda ne baleka bakubuuza nti omwo mulimu ki, n'onnyonnyola ebiri mulaga lisiiti yeriwa gye wabireeterako. Bwe bateriiwo ebyo bigenze mu luguudo nga tayinza kuyisaawo leediyo gy'ojja mu ggala gy'okukanika. Omupoliisi akuyimiriza n'aggamba iyo nini leediyo yangu leeta lisiiti yake. Naye nga leediyo maze n'emyaka 14. Nagamba amuna lisiiti leeta hii leediyo emeibwa. Emmoroka bakuyimirizanga ne bagitwala mu luguudo awo. Oli akuyimiriza n'agamba nti yimirira vuga ng'odda Mbuya. Nimugenda Mbuya namutuuka ku gate n'agamba kwenda. Bwe weyagala obulamu n'odduka n'ogaleka kamulekere emmoroka oba yaloole bagitwala n'etikka bagyasa batwala ku lutalo. Bye byabanga wano. Kale ffe abaali mu business essaawa enanga omuntu ayingira n'akwesibako n'afuna keyezinzeeko nagamba tukwetaaga ku poliisi. Kati abagezi abayagalanga okukola business zaabwe ne bayiya. Bw'abanga oyagala okutaasa emmotoka yo baleme gibba mu kibuga wano ng'olina okukwana omujaasi n'ofunayo omujaasi omu n'omukwana n'omukolako omukwano. Emmoroka n'ogimuwa n'agivugavugangamu ne bagitegeera nti yerabika yafande gundi. Era n'omusaba wamwegayiriranga bw'aba agivaamu akulekereko ekijaketi kumutta akitimbe ku mutto gw'entebe kibeereko. Naawe ne bw'oba ogituddemu nga gw'ovuga buli alingizaayo bw'ati alengera ekijaketi naga nti eyo ng'erabika ejja kuba nzibu. Buli muntu yali afuuse mujaasi wano ng'olina okubaako n'ekijaketi. Kaba yebazibwe. Okinnyonnyolera baba kukutoga nti si kyange kyafande gundi yagibaddemu.
nga yengeri jo surviving you had to associate with someone in power oba with the power. Edduuka ng'era ofuna omujasi gw'okwana ku level ya brigade ya major n'ayingira mu dduuka ali awo n'ajjangawo n'atuula mu mulyango nga kumpi n'omulyango gw'edduuka awo ne mumuwa soda ne keeki n'alya. Akyalawo ne mumuwa soda ne keeki. Naye nga gwe ky'oliko okimanyi psychological olina b'okubye. Bajjanga nga batambula ku street abasirika abapoliisi bajjanga 9 batambulira mu group 9-8 bwe bajjanga ne balingizaayo ne baga wabi awo wafu tweyongereyo. Bw'olabanga kikolere ng'omuteeka ne ku payroll n'omanya nti buli mwezi nja muwangayo bwe kati ku kyama ky'amawu wano n'ajja n'akyama ky'amawu n'abeerabeerawo ne yeesigama emmeeza bw'ati n'alya keeki gwe n'osasanya olugamba weebweru nti lino edduuka lya Major Namondi lya Major Namondi n'olwekyo abajjawo mujjewo nga mwegendereza mujja mugwako wangi kubeera Yesu mu ngalo yatujja eyewala. Mukama waffe yeebazibwe. Okwana w'amaanyi n'osurvivinga abaali kweyeekereza. Ekyo tolowooza nti kifu ne mu Katonda kiramu bwe kityo. Ekyatuleeta eri Katonda kyekyo twamala kutegeera tuli banafu. Setaani bw'akwatako akugaaya ng'agaaya sumbuusa akumanyi akutegeera akusobola wakula akulaba wali wakola naye endagaano wamuweerezaako obusobozi bwa bumanyi bwonna by'osobola okukola ne by'atasobola abimanyi akutegeera kubanga akusinza ne experience. The devil has been around for more than 6,000 years here. Amanyi engeri gye yasuulamu Adamu, amanyi engeri gye yakubamu Dawudi ekigo, amanyi engeri gye yakubamu Sawulo ekigo. Experience agina agikusinza. Gw'omuwona otya naawe omuwona weekutte Katonda n'ogamba Mukama tugende naawe. Ani agamba nti amiina? Olwo Bayibuli n'eryoka ebuuza simanyi owulira nti Katonda bw'aba ku ludda lwaffe gwe jangu wano jangu. Bw'otambula wekka Setaani akusobola. Bw'oleeta Katonda naawe n'oyita ne Katonda mu luguudo wangi ng'ali ku ludda ki gamba ndi ng'ali ku ludda lwange. Olwo oli wadde mbokubweza Setaani omugandi kati Katonda bw'aba ku ludda lwange gw'omulabe wange gwani. Nga tomulina oli zero era Setaani ajja kugaaya nga sumbuusa. Musa kyavaga ni Mukama ontuma omulimu gw'ontuma munene ani gwe ŋŋenda naye bw'ataba ggwe. Ani gw'ontuma naye ompa malayika ompa mwoyo omutukuvu ompa ggwe wennyini neetagayo gwe ŋŋenda naye. Ndi wano nga njogera gy'oli 2:17 weetagayo gw'ogenda naye. Amugamba yet you have said I know you by name. Ugambye omumanyi kati oba omumanyi baako ky'okolawo. Agandi and I have also and you have also found grace in my sight. Ogambye nti nalabye n'ekisa mu maaso go bwe mba nalabye ekisa mu Mukama. Bw'oba wandokola bw'oba wansonyiwa bw'oba ndi mwana wo baako ky'okolawo ekiraga. Tondeka genda nzekka obanga nalaba ekisa mu maaso go tondeka kugenda nzekka kubanga mu kkuba abalogo bangi abaagala obufumbo bwebayitirivu obungi. Tojja genda ng'oli wekka omaleko babwagala bakozesa amaanyi ag'engeri zonna okulaba nga babumenya. Bwe bali mu kkwana bbaawo bw'abali mu kkwana nga bagattamu psychology nga baleetamu olugambo nga basindika bu message bakola ebisoboka byonna ebyo bibalema nga bagenda mu ssabo, ebyo bibalema nga bafuuwa emmindi, ebyo bibalema nga bamukunamira obayita bakusaaga. Musajja ng'awunga ate si n'omusabira tomusabira n'okuyomba buyombi ate oyombera buli ky'osanze ebimu tosooka na kunoonyereza. Enako zino ni handling kapem ekibatabudde ka message kabatabudde
kakumya omulire wakati gwogerekeka baagala kulwana message obufumbo buli mwagamba munne tugenda kwawukana omukyala alumiriza mu bbaawo oli mwenzi nnyo obeera otandika message ako omwami agamba ka message nze sikamanyi tokambanyi tonsiriwalirako okamanyi twagenda okunoonyeza ka message ng'omuwala omu ayeyagaliza bawoole gwatakwananga kugatalina kye yali agambye naye anyumirwa obufumbo obwo butabuke balwane bayulike yasindise ka message nga kawokyanga omuliro nga ne bwokasomako tosigala kyekimu naye kakumya omuliro ewaka baagala kulwana olabika omwagala yani oyo lwaki tofunamu amagezi agategeera nti ensonga ezimu zeetaga kukwata mpolampola n'okosa amagezi go n'okola investigation kubanga ekyo kati kyo omuliro gw'okumya ewaka gwandibanga n'omulabe gwe yabadde ayagalira ddala gubeerewo era nga gyali agandi mbalina kati oba mwagala oba temwagala mugenda kutabuka mbalina kaakati mukama yebazibe mu bufumbo weetaaga ogende ne mukama mu mirimu gyo weetaaga ogende ne katonda mukama yebazibe aga nti oba nalaba ekisa mu maaso go mukama leka ngende naawe mpa olwe 13 now therefore I pray if I have found grace in your sight show me now your way that I may know you and that I may find grace in thy sight. Weewunye oleda alina ekisa kyalabye naye ate alina ekisa kyasaba agamba oba nalaba ekisa ate mpa ekisa obanga okyogende nalaba ekisa mu maaso go mpa ekisa ekirala kubanga olugendo lwenneŋŋendako lwetaaga ekisa ndagana ekkubo ewiiki eno nkwegayiridde mulokole gwe weesibe ku katonda weesibe ku katonda omusabe ebintu ebyo wammanga omugambe mukama ndaga ekkubo mukama ndaga ekisa show me now your way that I may know you and that I may find grace in your sight and consider that this nation is your people. Ndi mwana wo mukama ndi wo mulokole genda ne katonda 2:17 genda nani genda ne katonda lugendo lwe tugendako luwanvuko naye jaddu wangula bono bango line katonda Shetani emipango gyakoledde minjiko naye gyonna emitego gye ogenda gibuuka bw'oba wasimbula ne katonda wangi enkwe zaategese nnyingi naye ojja ziwangula bw'oba wasimbula ne katonda simbula nani simbula ne katonda kola buli kyonna ekikuyamba ogenda ne katonda ate wejjeeko buli kyonna ekireetera katonda obutabaawo bangi kuffe katonda twagala ogenda naye newe tumala ntumuvuluga abala n'okwagala tetwagala gasijja mwesembereza alingiriza nnyo alingiriza ogamba ngende ne katonda mbeere naye buli kyetugenda okukola nga ndi naye atuuke n'okulaba ssente mmeka zenfunye ate nga seetegese muwaako 1/10 ate nga namuleeta seesembereza kangende nzekka ojja mwetaaga katonda gw'omume 1/10 okumanya nga ne setaani ebyekika nabyo bibi 1/10 ekikkanga 1/10 omwenda gugwo ye atwalako mmeka 1/10 omwenda gwani naye omuludu kyegubeeredde tegutuganya na 1/10 kimuwa zonna ozaagala zivaabiira gwoba ozirya ku nkomero ne zikulakira ku nkomero omulabe n'akubba ku nkomero n'osiraana ne kawali yagala okubba ne kafa genda ne katonda museemu ekitiibwa oba 1/10 kimuwe muwesheya ye gwotwale ennyingi yatwale entono omwetaaga lwaki kubanga waliyo byasobola gwe byotasobola waliyo ebiri mu buyinza bwo naye ate waliyo ebiri mu buyinza bwe tokiwulire kyenjogedde ŋambye maliriza mu buli kyogenda okukola waliwo ebiri mu buyinza bwo naye ate waliwo ebitali mu buyinza bwo nga biri mu buyinza bwe kyenjogedde kiwulidde
kituufu osobola ogenda n'opangisa edduuka n'obisuubula n'obipangamu naye nze mbuuza olina maanyi kyagaleeta aba n'abigula okolawo ki bo okusobola okujja okolawo ki olina kakodyo kyakaleeta babigule akabaleeta babigule ani abaleeta ani aleeta aba n'abigulako olaba bw'omwetaaga kituufu osobola okuteeka container n'ogijja e China okolawo kakodyo ki emmeeri obutagwa ne container yo obutavaako gwa mu Atlantic Ocean ani ayina ogikuuma siwuli ani ayina ogikuuma container kituufu osobola okupangisa dduka n'opangamu ebintu n'ogula amakufula ag'amaanyi ennyo n'ogateekako n'oggalawo nze mbuuza okola kakodyo ky'okulemesa emmese okuluma waya z'amasannyalaze z'olina munda muli ne zeegatta ekiro omuliro ne gukwata byonna ne bisiirira n'otuukawo ku makya nga bisiiriiza kakodyo kikookolawo wangi ani aziremesa emmese ezo omwetaaga ngambye nti omwetaaga ngambye nti omwetaaga omwetaaga mu bufumbo bwo omwetaaga mu mirimu gyo omwetaaga mu buweereza bwo omwetaaga mu buli kyokola muganye ogende naye mu linnya erya Yesu genda ne Katonda 2:17 teeka emikono waggulu gyombi gamba nti ayi Mukama ntegedde nti nkwetaaga saagala genda nzekka mu mwaka guno emyaka mingi ngenze nzekka n'empangulwa n'ennemererwa enfuuka feeriya n'obujulizi ne bumbula saagala kuddamu genda nzekka njagala genda naawe Mukama tambula nange guno omwaka gwoba ompa amagezi Mukama mpa okutegeera taata mpa okumanya Mukama taata tondekerera taata simbula nange nga nsimbula gwoba ompa amagezi gwoba ompa obukodyo gwoba ompa okutegeera gwoba ompa okuluŋŋamizibwa era ntegedde ti mu buli kyenkola kyonna nkwetaaga Mukama onsonyiwa ebbanga lyonna lye mmaze nga ndaga tisikwetaaga ne ŋŋenda nzekka ne binsiraanako ne binnemerera Yesu ku luno neenenya era njogera gy'oli tunsonyiwe eby'emabega byonna kati nkwetaaga taata genda nange taata simbula nange taata gwoba onnuŋŋamya taata gwoba otambula nange beera ku ludda lwange mu linnya erya Yesu amiina.